Webale kuteekumirako akadde kalipota embeera y'obudde ng'omwanyize kuteesa mili okugikutuusaako enkuba ekyafudde embeera ddala n'okusinga ddala mu butulikakkono bw'eggwanga lyattu. Kino ekivudde ku kisindika mpewo ekitudde eno kasongezo ka South Africa akasukuma empeweevu ne kasindika omukuubo gw'enkuba okutuulira ddala ku bukiikakkono bw'eggwanga lyattu. Yadde ng'ebitundu ebirala bifunira ddala enkuba bino bivudde ku ebyo ebitundu ebyetwetoolodde nga ennyanja Nalubaale. Enkya ku makya tusuubira okuzuukuka n'enkuba okutonnya nga mukubuddemu n'okubwatuka kwa ggulu nga ddala wano mu kibuga ekikulu Kampala. Yadde nga mu bitundu by'Emasindi yo tusuubira akasana okwaka nga wekakuba mu buvanjuba bw'eggwanga lyattu wetusuubira enkuba okutonnya nga mulimu n'okubwatuka kw'eggulu yadde nga mu Busiro egenda kuba ewandagira buwandagirizi so nga ate mu bugwanjuba tusuubira okuzuuka n'akasana okwaka nga wekakubamu ng'oggyeko mu Masindi wetusuubirayo enkuba ey'oluwandagirizi. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyattu tulabayo akasana okwaka wekakubaako mu bitundu ebisinga obungi ng'oggyeko awo mu ggulu ne mulira bo bagenda kuzuuka n'enkuba ey'oluwandagirizi. Amalya g'ebyemisana embeera tugisuubira obutakyuka nnyo mu kibuga ky'e Kampala wagenda kweyongera mu maaso n'okubeera n'enkuba yadde nga bugenda tuka ku degrees 28 so nga ate mu Masaka bo bagenda kwegenda mu maaso n'akasana okwaka nga bwekakubamu. Ebuvanjuba bw'eggwanga lyattu tulisuubira ogenda mu maaso n'enkuba okutonnya ebbugwe ligenda kubeera ddala ku degrees 28 so nga ate mu bugwanjuba baba bagenda kuzuuka n'akasana okwaka kakubakwamu keyongerera ddala paka mu biseera eby'olweggulo ng'oggyeko Masindi wotulabira ddala ng'ekiddedde n'enkuba kigenda kweyongera mu maaso. Ebbugwe ligenda tuka degrees 27 mu Masindi so nga ate eyo mu Kasese ligenda kubeera ku 31. Mu kiikakkono bw'eggwanga lyattu tulaba ng'enkuba egenda kugenda mu maaso okutonya mu bitundu ebisinga obungi ebbugwe ligenda kubeera wakati wa 29 na 3 ng'oggyeko eyo mu Kotido ne mu Moroto wakasana kagenda kwaka nga kawakubakumu ebbugwe ligenda tuukira ddala ku degrees 31. Bw'asuubira okuvaako mu ggwanga lyattu okugenda mu bibuga ebituliraanye wano ku muliro ne Nairobi tulabayo akasana okwaka kakubakubamu nga ebbugwe ligenda tuukira ddala ku degrees 24 so nga ate mu Dubai akasana kagenda kwememula ebbugwe ligenda kutuuka degrees 44 yo mu London akasana kagenda kwaka nga kakubakubamu ebbugwe ligenda tuuka degrees 22 so nga ate mu Cairo kagenda kwakira ddala ebbugwe lituuke ku degrees 43. Weebale kuteekumirako nze kuteesa miri tovaawo tulabagane.